A few days ago, omukulembeze wa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, yavaayo n'ayongera Madam Lina Zedriga obukulembeze oluvannyuma lwe yali yamuleka mu ntebe. Wabula yesterday yasazeewo n'akyusa n'awumuza Lina Zedriga entebe n'agikwasa John Baptist Nambeshe. Now abantu abasinga batandise okubanga bakubagana empawa nga beebuuza kiki ekyaleetedde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukyusa entebe n'agikwasa Lina Zedriga. Now njagala obenga owulira ebigambo bino ate tukomewo tova. Nambeshe okuba nga acting president era ya dropping Lina Zedriga kuba acting president wanu mumbeera nga rumor ekusaturating anti officially baja kujoininga iPod. Nze nga mukasa sandi wagidde nupu kujoininga iPod. Nkiddamu lwashi nupu yennyini bw'ogenda mu iPod Museveni aba akumaza amaanyi. Bw'ogenda kwekubya naye ebifaananyi mulina MOU gye musayininga ne Museveni obutamutabaala nawe butakola ki iPod. Buli member wa iPod bamukkiriza kwekalakaasa. Buli member wa iPod bamukkiriza okuwagira program za government. Buli member wa iPod abakkiriza nti anawangulanga ajja kugobereranga constitution. Kino kanti kusomesa Professor Bajje nti buli lwegatta n'omulabewo nabanga ya controlling financially nabanga mukoze naye MOU waba tewakyali opposition. Ekyabateesa wa iPod kulaga bazungu bantu ina democracy tebina byegatta wamu mukulakulanya eggwanga kati gomuyekera wegatta ate wa government. Katona abatega akalipa abasika abateke mu iPod kwa yababa wa budget iPod kitegeeza nti balina sente ze balina okugabana. Interparty organization for dialogue nti mukoze dialogue bino by'okuwakanya byaddala bivuddewo by'okuwakanya n'amaanyi bikoze eki kitegeeza bunopo bwenegenda mu dialogue ya iPod kitegeeza ejja kuba eweddewo ejja kubanga DP mawu nopo ejja kuba terina njawulo na mawu ejja kuba terina njawulo na Jema kitegeeza Uganda tulabye opposition eweddewo. Ati kati iPod kitegeeza nti mulina endagaano mulina okusokola ki okusayininga iPod bebalina n'okuwa ebyokwogera kati mawu alina ebintu byotamukkiriza kwogera. Mawu tasobola kukola revolutionary politics kubanga member wa iPod etteeka limukwata kubanga mu kuyingira iPod omala kusayininga agreement oba kubuuza onokkiriza amateeka n'obukwakulizo nupo webengire iPod balina ekiwandiiko kye balina okusayininga. Bali abasajja government sinsiru kukuwa sente ate mugivuganye anti kyekimpisa professor vice chancellor kansonda babusoga lyo kwebali era bwe munaawulira nti bayingidde iPod opposition yaddala mugyerabire mumanye nti mwakkiriza okukolera wamu ne government. But wano tuli jali sensitive anti kyenkugamba nti buli lwokkiriza okukola ne government waliwo ebintu bakomako biki byoyogera kati batasobola kuddamu kwogera bintu muwanga kivumbi byayogera watasobola kuddamu kola kibaita revolutionary politics muba mugabana mwena sente buli kibiina kisinga ababaka abangi bakiwa omutemwa munene kakitegeeza nupu erondewo egenza mu bya sente oba ekyali ku mulamwa gwayo kibiina kyawe kiba kisigaye tewali opposition kati gwomunaku opposition yo yensawo bino temwagala biwulira ate nze nagaba seebu y'abantu omunaku ampulira ku radio busoga loyo radio nandaba kusanyuka TV opposition yo yensawo bano booliko nti bajja kulwanira bali mu kutereza nsawo zaabwe ekibatwala mu iPod bagalayo ki rupiya. Omuntu ayagala obufuzi toyina kwagala sente. Ekyayamba Museveni yagana offers obote yamugamba ogenda kufuuka minister wange wa security olete n'abantu bonna badde olwana nabo olutalo Museveni yamugamba kale kangende nkirowoozeeko buli lw'osemberera omuntu gw'ovuganya amaanyi gakuggwa naye munaawogana mutya naye munayogera ebigambo bitya nga muli mu iPod temulina kimugenda kugamba abantu teina sente sente zibajja zifuna ku iPod kitegeeza sente ekyo ekintu gavumenti abazungu bakikwasa gavumenti kulaga nti batula ne opposition era kati bwe bagenda mu iPod ne Kyagulanyi abaana atera okudda
kwa government ejja kuba terina kiyinza kukola Kyagulanyi olwa MOU gye baba basayininze ente sigadde badi digire mu maiso kati awo ne Kyagulanyi bwa dembo okudda era bwe mulaba Kyagulanyi ng'akomye omanyi nti iPod yemu kwa tasobola balina okugana ne President Museveni ku Zoom olunaku lwe banaagenda mu iPod kwa iPod kitegeeza ba President bebiina mutuula mwenna Mawa atuule wali Kyagulanyi atuule wali Museveni atuule wali Kyagulanyi azirawo Nambeshe ati Nambeshe atuule wali ndoza kyamuweseza n'obuyinza kati ekyalondeseza Nambeshe yagenda bakiikira mu iPod otegedde bulungi Nambeshe bw'abeera wali nga reporting ow'omukulu kati watu wali opposition Lina Zedriga bayitasobola abikola tabisobola Lina Zedriga ze radical Zedriga ali radical alinga zaake era Zedriga ayinza okuba yawandiise n'agamba nze bino sijja kusobola kutuula na Museveni muteekewo omuntu anasobola okutuula naye kwaba balugwala baba ne credibility bw'agamba nti ze sigenda wajeje takola ki bw'obanga owasa omukazi owasanga mu kyolina mulango na mukiga ngamba abantu abakuma ekigambo kati Zedriga ayinza okuba yabirabe nga birimu okutuula ne gavumenti kasaba agambye tugenda mu iPod omanya bagenzi kubanga tuli ekintu ekibadde kiwagiza Nuupu nga teyagalira ddala Museveni tekwa na bintu biri mwani bakola bulande yasooka okuteekawo opposition okubeerawo nga Ssenyu yagikulembera kiyamba gavumenti ya President Museveni kufuga walabye Uganda bagitadde mu level 4 abazungu bagigambye temugendayo bano abasawo ababbi ba Ministry of Health baga ne bekola kabampane mu bayina Ebola ne babandingisa ba investor okujja mu Uganda tebamanyi piara bo bali bagala buyambi bwa UN bali bagala kubba sente mu bazungu ne baba banninga for the first time government ya America yagambye temugenda mu Uganda banansi bafa America lwabubbi bwawali ba exaggerating ensonga ya Ebola singa tebamanye batira kibaita international image katuwalizimu yona ya Uganda yafudde kwabo bali manya bali bagala kumilikinga UN bamilikinga abazungu baba wesente z'obuyambi baliye nga tebamanyi kibateeka mu red corner ne human right violation yesusse era abazungu bagimonitalinga insecurity tokyasobola kutambula ku street na simu yo otambula simu abaana bagala kugibba kati ebintu bigenda kuleta President Museveni obuzibu nti ayina abantu abali incompetent bateeka mu bifo abagenda omuleetera ekizibu kati bw'obanga gwe Ministry of Health omala otegoogera mu tuyina Ebola Ebola is a deadly disease nga Congo kyoba mu Congo Somalia Sudan ntitalo bwe zibe nyingi iyo insecurity bwe nyingi mu nsi iyo endwadde zitawone zibe nyingi mu nsi iyo ensi endala zigana bannansi okujja mu eyo ensi muyite bajja baterereza Uganda mujja mu Bajja University bayogeranga kituufu nti tulina cases ibiri isatu kakati ziruwa kakati kyamaze kubalya abantu abatisirabanga ko bakozi ba gavumenti batayagala nsi yabwe nga bano ba minisita ba Museveni buli omu ofulumya statement ku ggwanga lyo olina okuba nationalist buli omu okola ekikolwa ekitongole eddembe ly'obuntu olina okuba nationalist patriotic ne nationalist bye bimu kati gwogenda ku nsi yonna gamba tuyina Ebola which sober investor agenda okujja ateeka sente ze mu Uganda nga muyina Ebola which sober investor agenda okujja agula ettaka mu Uganda nga muyina abanyakula abantu ku masimu bana babeera mu zikamera babeerawa olina gamba tuyina nateete simanyi tutula mu control room bakubako batya essimu investor omuntu ajja batende bamubaka essimu ku street okwata otya omuntu omisala mu kamera n'omutulugunya kasi bajesuulidde oba olina Ebola okola otya ono mu Uganda yataani mwanyoko yafa Ebola bobanga oyina Ebola mu containing nga teri ategedde lwaki oba otiisatiisa abantu olino balimbalimbantuzira kimanyi kingangansi bali obukesi bali bukola international alarm bano bakikola kufuna buyambi nga tekibakuba bano bamanya nti kasensi zijja kubadduukirira zibawo obuyambi bw'Ebola kumbe bagoba ba university kati babatadde ku stage 4 manyi kitegeeza okuteeka ku stage 4 ebyenfuna kati bigenda kugwa era gwe omunaku atalina 10 nyweza 10 kyo mu nsawo mujje mu Bajja University muyige financial literacy manyi naku zinange nakyusa okyatabanga kyalino na sente ngedda kakati otuuka ekiseera n'okola n'oga kati enough is enough bino mbikoyi
kakati Nuupu ogenda mu iPod kyabugwagwa era kemulira ba Nuupu ngegeze mu iPod mugambe bye bye opposition kubanga okolanga boti bye bye naye omuvubuka ate mugamba bino soko otereze opposition yensawo yo byonna mubikola muwagira ba MP bamwe mulogera simanyi berosi bamwe kati muli mu bwerosi tereza opposition yensawo nzika kukola bango ino omutwalo njagala onvuma amayuga ngo ino omutwalo nga togenda kunvuma ato mpayo omutwalo omwavu batalina kyayogera mu bantu muyige financial discipline mufune business idea mutandika okukola opposition y'omwavu kwekolera bananga wako omwavu buluma nosanga omwavu nga tuta omukazi out nga amunywesa kitoko nga tasobola kuspendinga na mitwalo 10 kuyamba mukazi oyo nosanga omwavu atudde wali nga anywa mazzi mukazi we neyegomba kanyama n'agamba munaye naffe tunagaggawala tujja kafuna onogaggawala ddi gaggawala kati bakulimba esuubi lya kisirusiru siryagala munaffe tugenda kugaggawala tujja kafuna oli gaggawala ddi okafune ate abaavu bakwana abaavu baba n'ebigambo asobola okusuubiza omukazi nti myaka 10 nja kubanguza helikopita naye nga talina nawaasula otamina omulango naye otamina nekiprogulamu kyo buli sawa mulango tulugwira oye bajjo anantamina agalango buli sawa sinamu kukola mu block mu bonna sunegenda neruzanyala mu mulango yebaleko bajjo wamaze mbadde nkubuuza omanyize struggle nabivaamu kati noonya ssente mbadde nsaba onnyambe Argentina ne Spain ani anawangula mutegeko ssente zange nze bwe bwe sikyawa ssente zange ziteeka mu mupiira nyamba ombuulira ani anawangula kale neyanziza nnyo bajjo profesa esebo gwe olaba Argentina teekawo ssente ojja kujja nzikuwe bazirya ogenda kusiba mmeka ngina toyako emitwalo 5 bwe bagakuba ng'ojjanga kuwa Argentina goba oteeka ssente tunda amalaalo oteeke ku Argentina lya school fees oteeke ku Argentina tunda emmotoka oteeke ku Argentina owulira kale profesa tunda ebyomunyumba oteeke ku Argentina singa omukyalo oteeke ku Argentina singa omutwego oteeke ku Argentina n'emmotoka gitunde soka opaakinga otunde emmotoka oteeke ku Argentina bwe bakuba emitwalo gya 5 ojja kujja njikuwe Argentina nga bagikubye ngenda kuteeka ku Argentina kati nze ssente nga teekako $5,000,000 Argentina gwe buli ali kuno teeka ku ssente ku Argentina Messi anti Messi alina okukola likodi y'okumenyawo Maradona ne Pele leero agenda kusamba kufiirawo wangi sebo yogera ngenda n'okujjayo gwe batoyogera buli gwe bakuba ku Argentina ojja kujja kusasula essente zo nze ndi profesa Bajjo ozaalibwa ku mizaala gya mbizi amalaalo baagatunda ngenda kusasula ssente zo bakuba ku Argentina si bwa leero sawa meka nina okugulaba halo ezikire oba toyogera kankugjeyo evireku evireku tayogere weddeko omuliro soko Argentina balikukulete yimbi ezikire halo nenda mumujeka gatu kamwe halo bampenda muganya gatu ndikugumu njagala papu gunne na talk back enda
Alo? Bajjo. Sebo yogera. Kishita mugana wange. Jendi sebo jebale. Gale sebo fulufiga ali mu mbeera ki? Neno mubuuze nnyoko. Nnyoko gyali oba kitaawo? Je balina bonna bamumisinga. Bagambe bagende bamulye. Kaakati ogambe ntekeko sente mmeka? Wali Argentina. Tekako nnyoko goba osiba. Fulufiga no yavo zimpa wuno wano. Genda omulye kasita muli mulungi. Naye mwazalo mwana yenkana yafanana atya gwe kenyini oli bwotyo. Mwana afaana kitaawo n'ennyoko. Twazala omwana afaana kitaawo n'ennyoko. Olabikidde otyo nga bweyambudde olaba kikazi kyo kyonna kyonna entunula gye kitunula. Nanga wamwekwana mutya. Sebo twazaala ggwe mwomunyiibalira omwo ng'ebisweta by'oyambadde. Nze munsobera oba bayimiriza wali eri temufuka kyakulambula mmwe. Atufukanga ggwe ndaba n'okirayo kinyiibala nga kitunula. Kisirise n'ebinnyo. Kisirise n'ebinnyo. Bajjo ogamba otya muganda wange? Genda obuuze jjajjaawo n'ennyoko goba obuuza zitombuuza. Sajja gonnyumira naye nga mbeera ki muganda wange? Ogenda kunsanga no wano tulye kalanki wali eri awa bulijjo. Nze nde nawe lanki. Kakubire bukubizi katikati. Nnyoko. Kati osinika kiwaka ebinnyo. Namubuuza fulufiga ali mu mbeera ki? Nzemu. Tangata. Ani ono sebo